Julizibwa wabona otya? Wangi kiki ekyakuwonya? Beera shapu babulire ki ekyakuwonya? Bulira abantu abo wabona otya? Omwena dako kibagambirwa bulire. Wabona otya? Bwe bamusabira Yesu n'amukola ki? Naye Katonda asobola okutikkula emigugu gyo nga bw'ayogedde mu Zabbuli essula ya 5:5 olunyiriro lwa 22 nti ebizitowa mu bulamu bwo weetaaga kubibwa Kristo. Ne bakakwata ne bakampa kati waddembe alina n'obuyimba mbu ng'ayimba eyo gy'abeera agamba ye yasabirwa n'awona nga yali wakufa. Katonda bulungi yeebaza. Kati olwo bw'abanga asobola okutegeera nti waliyo obulamu oba osobola okurisiivinga okuva eri Katonda wakati w'okumukkiriza ate gwali